sinabako gyeyoguma kubanga ensonga efuukidde ddala namulanda ate ng'egenze mu maaso alabika nga takyagisobola. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti ensonga za Katikkiro Charles Peter Mayiga ze zooyongeredde ddala okubeera obubi era nga mukwano gwange gwe muganda wange ali awo naawe awuliriza twongera okutegeeza n'okujjukiza nti Katikkiro Charles Peter Mayiga yatugamba Ssaabasajja Kabaka mulwadde wa allergy ne tubeera awo ne tulinda allergy awone. Allergy wa Ssaabasajja Kabaka yagaana okuwona. Bwe twava awo tugenda okulaba nga ate waliwo abatulaga ebifaananyi nga Ssaabasajja Kabaka ali Namibia ne tufunira ebibuuzo bingi. Ebibuuzo bino ansa tubadde tetunnafuna ansa ntuufu naye ate tuwulira mawulire agaliwo nti Katikkiro Charles Peter Mayiga ayinza okuba si alina Ssaabasajja Kabaka wabula nga ali mu mikono gya Joyce Nabbosa Ssebugawa era nga ye yawamba Ssaabasajja Kabaka. Mukama Katonda watuleetera ekikazi ekyo ekitemu ekyajja okumalawo bannansi, ekyajja okutubba. Twongera obbajjukiza n'okubategeeza nti Mukama Katonda ng'oli wamu naffe, ng'otukwatidde wamu, nga tukwataganye naawe era nga tulina se esembayo emu. Twongera obbajjukiza nti tujja kuba banjawulo. Uganda eyawamu ye Uganda etambula. Uganda eyawamu bannayuganda gye batunuulidde. Tukkiriza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine His Excellence ng'alwamu n'eggwanga lyaffe ku lwa Uganda yaffe ennungi tujja kufuna obwenkanya. Era tulina okukkiriza nti Pulezidenti w'eggwanga yalondebwa Bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ajja tutwala bulungi tuyenze. Nadda twalayo owuba mugeme bwafa tokuba ku simu yange bwazoliga tokuba ku simu yange bajjajjaffe baatukuza batya nga tebatugemye. Bw'oba olinayo eddwaliro lyeweesiga ng'omuntu omwesiga nga ddala musawo kituufu abaana basobola okujjanjabibwa n'okugemerwa naye eby'omu gavumenti abanyarwanda balina polisi yakumalawo baana bammwe kati mwe mubatwaleyo. Bw'oba olinayo eddwaliro eriri private ng'olimanyi lya muntu gw'omanyi muntu wammwe muntu wo yeesi omwana mutwaleyo nga bwe byali okuva edda naye olwo olugundi olwo olugemesa omwana obuyiso 12 mu wiiki emu. Mwakakasiza nti Mayiga yatwala Buganda oba mukyabulamu mwagala okikakasa nakyo mujja kikakasa. Mpuliddeko mbuno yagambye agenda tuwabira mbu simanyi tumuvuma tumutyobola. Mayiga sebo ffe bye tulabye bisinga bye tulidde mu bintu bye mututiisa nabyo okuwaaba tekikyali makulu ekkomera tekikyatiisa kubanga muwabidde abatalina misango ne musiba abatalina misango. Okufa tekikyali solution kubanga musse n'abatalina misango. Olw'okuba byonna mu bitukoze tewali kyoyinza kututiisa nakyo. Era bwe balowooza mbu tetujja kukwogerako mbu olw'okuba simanyi oyina law firm. Eyo law firm egasa gwe n'ennyoko. Genda owaabire ennyoko. Ffe tobaako gw'omanyiira. Twagala Kabaka. Kabaka mumufudde masikini. Abateka ba Buganda mubafudde ba masikini. Nga be bannannyini Buganda. Kati mutegese celebration yammwe Masaka. Mwebaza Katonda olw'okuba mumazeewo Kabaka nga mugikwese mu mpuuga. Mwebaza Katonda olw'okuba mumazeewo Buganda naye ntwala omukisa guno bagamba temunnaba kumalawo Buganda teekawo abiri. Omuzungu we yalowooleza nti Buganda agimazeewo agisinze amaanyi. Buganda we yasingira okubeera ey'amaanyi era omuzungu n'agikongokako nammwe mugenda kgenda. Wamma katumale okuwumbawumba wiiki tugende mu kigambo ky'olwaleero. Bw'oba omanyi olina ennaku yonna gavumenti yakumenyedde amayumba olina w'oyita bizinensi baagitta
Uganda eganye efunze buli kimu kyokola kyafa kifa wakyaliwo essuubi ly'okweddiza ebyali ebyaffe ye vidiyo ya leero waliyo chansi y'okweddiza ebyali ebyaffe eyo ye vidiyo y'olwaleero Samwiri ekisooka essula 3 essula yonna erina ennyiriri 31 tugenda zisoma ku lunaku lw'Essande twali tusoma nga tugamba nti Uganda ne Buganda bijja kuddawo era we twasomera ebitabo bino ebibiri Haggai chapter 1 ne chapter 2 baali tebannaba kumenya bantu abo mwekambabuulire Katonda ayogera n'omulembe gwaffe mu ngeri lwakuba abamu bayinza okulowooza mbu tuli mu byabufuzi tuli mu nambaazi nakugamba nze okwawukanako n'abantu abalala sijja boogerera nze siri ku social media lwa nambaazi siri ku social media lwa numbers never siriwo ku lwa following nakugamba olunaku lwe nafuna ID ekigambo kya Bible and politics abaludde wano mukijjukira okuva kwolwo programu eno yakyuka ne trend yonna yakyuka ne mu byobufuzi by'eggwanga Uganda John nabadde ndaba Uganda bannabyabufuzi b'e Uganda baali tebakootinga Bible tewaliwo muntu mu byabufuzi akootinga Bible olwaleero Bible mu byobufuzi tokyasobola gyewala nagenda okuwulira nejo nawuliddeko ku Honorable Lutamaguzi ng'agikootinga luli nawulira pastor yeekolera ng'akootinga Bible waliwo Bajjo lwe yakootinga Bible kati tekyewalika naye luli Bible baali bagijjawo nga mu byobufuzi teriimu ng'ekolera ludda luli nga banyoola ebyawandiikibwa ne batucunyiza awo mu byawandiikibwa bye banyodde obunyoozi olunaku lwe nafuna ekigambo Bible and politics nalubabuulira wano okuva kwolwo nkugambye mbadde nsomesa kukuzimba ennyumba ey'awamu tufulume amayumba gaffe otherwise amayumba gaffe tegagenda kutugasanga ennyumba Uganda eri ekaabanga muwakana nabibuulira ku Sunday week ewedde ku Sunday ne ku Monday bwe bubaka bwe twalimu twatandika wiiki ng'ennyumba bazimenya nga mu chapter 1 mu chapter 2 chapter 1 zombi zoogera ku kuzimba ennyumba ennene ng'egamba tuve mu buyumba buno yesaawa okufuluma amayumba gaffe tusooke tuzimbe ennyumba ennene tulyoke tuddeyo tusule mu mayumba gaffe nga Bayibuli egamba bwe tunaba tetunazimba nnyumba eri bino byonna tebigenda kutugasa gwa wakana genda olabe video gye nakola ku Sunday oba some ekitabo kya Haggai chapter 1 and Haggai chapter 2 Haggai nabbi Haggai ayina ekitabo kimu kiine essula 2 twazisoma nga Bayibuli etugamba yesaawa okuleka ebirala byonna bannabyabufuzi leero ndabyeko Bebekulu ng'ayogera Bebekulu agambye abantu be bamenyedde amayumba gavumenti ekwate chairman emusibe chairman w'ekyalo kakati n'oyo omusajja oyo Bebekulu digestion eri mu mutwe digestion ya Bebekulu eri mu mutwe ate yalwala ekirwadde ng'alwawo okufuluma kye bayita ogenda emmanju alwawo okukikola kati omutwe ekiri mu mutwe muganda wange mbu bakwate chairman eyasayininga ku byapa eyasayininga ku ndagaano ate abayina ebyapa bya Buganda Land Board ate abayina obusuulu
ate abajja nga Museveni tannaba kubeerawo nga babaddewo emyaka 4. Mannaye Mukama yamba Arafa omuwa amagezi ga maama we si ga taata we, n'omuwala naye muwa amagezi ga maama we si ga taata we. Abaana abo baleme kusiruwala, tubasabidde mu linnya lya Yesu. Bw'oba osobola ne DNA egikyuse tebafuna ku DNA eya Sali Moses mu linnya Yesu. Waakiri bawe DNA eya Kapere naye tobawe eya Moses Sali. Weebale nnyo Mukama kuba tusabye byonna. Amiina. Tufulume mu nnyumba ennene, tufulume mu nnyumba entono zino ezaffe ze tugamba ez'omwomu mbu wazimba y'akayumba. Tusooke tuzimbe Uganda ey'awamu. Bannange neewuunyiza gye abantu baŋŋambye mbuno Kiddu Makubuya yafa 2 guno omwezi oguwedde oba mu mwezi gw'okutaano mbu Kiddu Makubuya yafa. Kiddu Makubuya ne bamuziika bannange jo nabadde mwogerako ng'omulamu. Mmwe Kiddu Makubuya n'afa ne bamuziika nga abaziike guna basuula embwa ku jirikiti ne tutamanya. Tebamuleetako na mu palamenti okuteekawo okusiima emirimu emirungi gye yakolerako Uganda. Teyaliko former Attorney General. Nabagambye enkola y'akabano. Baatuuka olunaku lumu bajja ne batubikira nti Father Lukodo afiiridde Switzerland. N'olwaleero tebatulaganga nga akomawo. Nze ne Ticha Lumbuye ffe twabuuse ensi nti baamuleese ne bamuvugirawo ne bamutwala baamuziika essaawa emu ey'akawungeezi ne basuulayo ne baggalawo ne baziika ne batambula ne bavaayo. Father Lukodo. Mbuuza Father Lukodo aliwa? Baatugamba yafiira Switzerland tannaba kudda. Mwalabako ku kuziika kwe. Kati gojja kudda olowooze mbu oli wa kitiibwa, simanyi oli w'amaanyi, simanyi okola nabo. Bw'oba oli Munnayuganda nga toli omu ku bo, bakutagetinga olina w'obayisa bw'obatuusaawo nga gw'ovaako. Kyova olaba wano Bayibuli mu Haggayi etugamba kye kiseera tufulume tuzimbe ennyumba ey'awamu. Tuzimbe Uganda bw'eneeterera mu nnyumba yo ojja kubeeramu mirembe kuba ne mulirwanaawo ajja kuba mirembe. Mulirwanaawo nga tali mirembe ne bw'onoozimba ekikomera nakyo n'okisereka waggulu nga nakyo wakisereka ng'ennyumba eri munda n'ozimba ekikomera nakyo n'okisereka n'okola otya era sitiru bajja kukutuukako. Omulamuzaani kamasanyu ate omulamuzi yenna akuba akagatto mbw'agenze ku Silver Spoon, simanyi Silver Spring wa Green Hill okunona abaana. Agavubuka gamusalako ne gamuba engumi ne gamuggyako essimu ne gamuggyako sente ne gamuggyako ensawo. Naawunga abantu be baamusanga agudde mu mufulejje ne bamuggyawo ne bamutaasataasa, simanyi pressure zimukubye mbujjo babasalidde emyaka 13. Naye kyo wakiwulira. Kasa mugenda vaako abo abaana ngenda bbata tugenda bbata kuba mmwe mwalya ssente zaabwe mmwe mwababonyabonya era ne mukomera bagenda vaayo. Haggayi chapter 1 ne Haggayi chapter 2 genda obisome biri mu kuzimba tuve buli omuva ku bibyo ng'omuntu tukole ekyawamu. Era njagala okwebaza omulangira Kasimu Nakibinge bambi ye yavuddeyo n'akyogerako kuba mu tooni eyo nga bw'omumanyi musajja wa mirembe mulangira. Banaye mwebale
tetuganye kutereeza ntobazi naye ate abantu mubalowoozangako naye mwe bannange mmwe mwebaze Katonda okuba nti mmwe nembeera nga nze ejjunju bannange nembeera nga nze ejjunju era bannange ne bannange oba jjunju mu muntu olinamu byenda naawe gwe gujjunju gwe ngamba gwe gujjunju gutabani gwa Sebudandi ogutwe gwagwejjera bwereere oyina nsujju ku mutwe oyinako nsujju gwe mwana gw'eddala nga Kabaka ye kitaawo naye olina amagezi mu mutwe gw'ejjunju mmwe nze nembeera nga nze ejjunju mmwe nga tata wange ali simanyi Namibia eyo Bulange senga najokya ddaka mayiga senga nakakuba empi mmwe senga nze mmwe bannange mbabuulira katino kambabuulire ne bwe nandibadde Bubeezi mutabani wa Lwomwa oba nga ndi mutabani wa Katongole Mulema sigamba Katongole Bunjako ngamba Katongole omukulu w'ekika nembeera Bubeezi nga ndi mutabani we kale jo mwana yakwewa ne simu nangamba pastor webale nnyo munnange olwanye naye lwakuba oli Munyarwanda ekyo naye mmwe bannange mwampona wewawo Bulange eyo senga nali wakine bwe nandibadde mulangira oli ow'emabiga eri nga nze kugamba ndi mulangira nga ku layini y'abalangira nze ensembayo nga nze ensembayo mu balangira eri gye basembera nga baweddemu akawoomerera nga baweddemu tusupusupu basigaddemu kigundigundi eyo nga nva mu lubu lw'omu ku Ssekabaka wa Buganda awo kati ne weebuuza jjunju otumenyedde ki jjunju Buganda ogimenyera ki gweoba toyinza kubako kyokola mu biseera ebifaanana bwe biti gwe amagezi gakuwa nti nga nnyoko baamuziika e Rwanda senga muzeeyiwo Abanyarwanda bamunyiga n'agenda bw'atyo ono osigalawo gwe owulira ng'ogenda sigala mu Buganda mirembe gwe kirenzi gwe waliwo abasajja abazaala abaana abawala ng'abaana abawala ne babanga abalenzi sikiwa nti taata wa Ticca Nambooze yeegomboza ali omwana omulenzi kubanga Nambooze akola byonna mulenzi ate mukyala mulenzi ate muwala okimanyi Nambooze yagaana okujja emukono nga emupya akiikirira abakyala ali mu kifo kye emupya omusajja kati neweebuuza ssanga lya mbogo naye bane nebaza Mukama kuba omwana wange nebaza Mukama kubange omwana wange tagendangako mu kisaakaate ate tajja kgendayo gwe mwana gwe kuba gwe 001 w'ekisaakaate gwe wali olina osookebwa mu kisaakaate bw'obanga byokola byava mu kisaakaate n'empisa z'olina nga za mu kisaakaate owange tajja kgenda mu kisaakaate era ntwala omukisa guno okusaasira mwenna abaatwala abaana bamwe mu bisaakaate yabasomesa ebisaakaate ye mumulaba tajjanjaba baawe tamanya mwami we gyali yabeerawo mu bulungi mu bubi tabeerawo nebaza Mukama kubanga Ebeni tagendangako mu kisaakaate naye musasula buwanana ne mutwala abaana babatwale mu bisaakaate yasomesa ebisaakaate kyakulabirako yene sawa twogereriyo mwatulimba mbw abataka mbw abakulu b'abataka nga tebalina ttaka kati katwogere amazima by'ebisaakaate birina amakulu tetuganyisa ate waliwo ebintu ebyayogerwa ebyo kusanga lya mbogo okimanyi nti nno essanga libeera lya njovu omanyi kye bategeeza essanga ly'embogo embogo eyina essanga naye mmwe kati yesaawa twogere amazima weewaawo essanga libeera lya njovu ssanga lya njovu essanga ly'embogo kitegeeza ki embogo eyina essanga abaana abawala baba baagala bataata baabwe
awonya kisaakaate saayitako mu kisaakaate ne Eben tayiseeyo ate atajja yitayo nsaasira ababadde batinkiza n'ogusaakaate. Buganda erina abataka abatalina ttaka. Yesaawa tuzimbe Buganda empya. Bino byenjogera bizibu byakwogera naye nze nnyina obyogera. Eriya yatuuka n'agamba bonna baweddewo nze nsigaddewo. Mukama n'amugamba nedda ninayo akasanvu ke neterekedde. N'amugamba okay, ako katerese tekannaba kukola naye kubakola nze ndiwo. Eriya yamugamba nze ndiwo. Kati wulira nze sifaayo ku biddiridde. Nakugamba ebiddiridde gwe tobifaako. Bwe kola bwoti bw'oba watwala omwana mu kisaakaate mutuuze omugye mu kasasiro gwe yajja mu kisaakaate. Tuuze omwana wo omugye mu kasasiro yenna gwe bamuteekamu ng'ali mu kisaakaate. Kuba bonna baamuwa bussiru. Kubanga tosobola kugaba kintu ky'otalina. Naye kati gwe senga onkubira essimu n'oŋŋamba nti wire nti nninayo akakadde kange kamu nti ye njagala nkakuweereze onjigirize emmotoka. Bwe nkalya ompaabirawa. Era ku fembi ani abeera omusiru ensi yonna empagira. Ensi yonna ekimanyi simanyi mmotoka. Gwe nompa ssente nkuyigiriza emmotoka bwe nzirya wammamba mukyamu. Tosobola kugabira muntu kintu ky'otalina. Ate sibagambye nti sijja kuyiga mmotoka. Nyinda giyiga era bwe muli nsanga nga njevuga temugamba nga ono musajja nga yatulimba. Nja givuga, nja kugiyiga mu kiseera kyayo. Mulaba abayigiriza ebisaakaate. Era bw'oba oyina ekyapa kya Buganda Land Board. Buganda enywezebwa bataka ng'abataka tebalina ttaka. Kati gwe wagula ki? Gwe bakumenyera ennyumba ne bakugamba Buganda terina ttaka babeera bakyamu abeera amenye ye mutuufu. Omuntu amenye ennyumba yo ye mutuufu Buganda. Kubanga Buganda bw'eba eyina ettaka yalisoose kuwa bataka. Oba omutaka omukulu w'ekika talina ttaka kati ate gwe baakuguza ki? Rio Toko kati tulina okuddayo ku misingi. Omanyi kye bayita okuddayo ku musingi. Abataka tebalina ttaka. Abataka ba Buganda tebalina ttaka. Ne Buganda terina ttaka lyesobola kuwa bataka. Naye gwe baakuwa ekyapa mu ngalo. Kati wulira omusajja wenna bw'oba ogenda kuwasa sooka obuuze omuwala bw'aba yayitako mu kisaakaate. Sooka omuleke bw'aba yagendako mu kisaakaate. Kubanga bw'onoolwala baabagamba alwala muleke agende Namibia yekka togoberera. Olunaku olwaddako ng'ovudde ku mirundi ebiri gye twasoma mu kuzimba ennyumba twajja ku kibozibozi ekyaliwo oba ekitambula mbu Nuupu ne His Excellency ba Museveni. Ne tugamba bwe baba ba Museveni kale naye era Museveni ajja vaako. Twakijja mu kitabo kya Makko 3 okuva ku 2 okutuuka ku 3. Nga Yesu yakola ebyewuunyisa ne basooka ne bamusibako nti mulalu. Ne bamala ne bagamba nedda ng'ovudde ku ky'obulalu akozesa mizimu ogoba emizimu. Aliko simanyi Zerubabbeeri. Yesu n'abagamba mbu aliko Zerubabbeeri omukulu w'emizimu. Yesu n'abagamba kale Setaani era bw'aba asazeewo okulwanyisa Setaani kati era bonna baakuggwaawo kyonna kyekiri Setaani ajja vva wano. Yesu n'agamba kyonna kyekiri kirina okugenda mu maaso mpaka nga kino kituuse. Oba Nuupu ya Museveni oba His Excellency Kyagulanyi wa Museveni ng'ekimuliko aliko ki Museveni ekikulu kyako nga kyekimuli ku mutwe kale era Museveni ajja kuvaako.
Yesu yabagamba tibabadde yivatinga mmwe kyonna kye kiri tuteekwa okuleeta change. Yesu yagusa change gye yaleeta. Makko 3 okuva ku 2 paka ku 3. Eyo bwe twavuddeyo twajja ne tusoma ku bubbi nga tukijja mu mawulire agatambula nga batulaga nti NUP ewala na Mpuuga. Tubawalana kubanga bagezi, tubawalana kubanga biki. No, ne tugamba ffe tetuwalana mmwe, tuwalana ekintu ekiri mu mmwe, ekizimu ky'obubbi ekiri mu mmwe kye tukuba. Ne tugenda mu Yoswa essula 7 okuva ku lunyiriri olusooka tuba ku lunyiriri olwabiri mu 6. Akani yabba nga tebannaba kutuuka. Akani n'atandikirawo okubba. Tebannaba kutuuka gye balaga baakatandika butandisi. Nabbirawo omusimbi gwa Katonda ogwali mu lusiisira lwa Katonda, nabba ebibereberye twakisoma emirundi 2. Ekibereberye kiba kya Katonda. Ekibereberye Katonda yali yabalagira mu kibereberye ekyo nga kyakuddiza Katonda kitiibwa. Ekirala bwe mumala okuwaayo ebyo nammwe ne muddayo ne mukola n'omutima guli okulaba kuba Katonda yali yabasuubiza ddabbo omutemwa gwabwe kweddiza nsi y'abajjajjaabwe, nsi ya Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Mmwe kyekyammwe. Akani ku mulembe gwaffe omwoyo gwa Akani guli mu Mpuuga. Mpuuga bwe yamala okumegga ekibuga ekisooka ekya Yeriko, Mpuuga nabba bye yasanga mu Yeriko. Mpuuga ebbanga lyamaze mu palamenti tabeerangako loopu, tabeerangako kiyamaani w'akakiiko konna, wabula abaamumma obukiiko obwo bwonna bafuba nnyo okutubuulira nga bw'ali omugezi nnyo nga tebamuwangayo yadde okukulira akakiiko akalinoveetinga palamenti. Mpuuga bw'amala okulaba nga Yeriko kigudde alondeddwa ku bwa leader of opposition n'alowooza kiwedde, Mpuuga wakyaliyo ebirala bingi. Katonda n'abagamba mujjeemu Mpuuga, mujjeemu Akani. Bayibuli egamba Akani ne bamukuŋŋaanya, bwe yabba ebintu n'abikweka mu mataka, n'abikweka mu ttaka ne mu mayumba. Bayibuli egamba ne bamukwata n'ennyumba ye n'abaana baabo obuwala n'abalenzi bonna ne babatta. Isirayiri ne yeeyoza ne yeetukuza mu maaso ga Katonda. Mukama n'abagamba kati mugende mulumbe akabuga Ayi mukazikirize bye mujjamu byammwe. Nkugambye Empuuga sente zaafulumizza zisinga ze yabba mu palamenti ate ng'akyafulumya. Mpuuga ne by'olina ojja bitunda. Abaana bo bajja kwegaanira mu lujjudde nti si baana bo. Omwana wo bw'alisangibwa, bw'asangibwa mu kitundu gye batamumanyi, tasobola kweyanjula nti nze mutabani wa Mpuuga oba nze muwala wa Mpuuga. Teriyo. Eyo bwe twavuddeyo twagenze mu kitabo kya Ecclesiastics omubuulize essula 3 olunyiriri olusooka paka ku lw'omunaana. Buli kintu kirina ekiseera kyakyo, ekiseera eky'okukaaba n'ekyokuseka, eky'amaziga n'essanyu, eky'okuzimba n'okuzimbula, eky'okusiga n'okukungula, eky'okumenya n'okuzimba. Ne tusoma ne mu Yokaana essula 11 olunyiriri olwa 3 tuba ku 46. Yesu yali mu kiseera eky'okukaaba n'akaaba, n'agenda mu kiseera ekya action ekyokuzuukiza, era n'azuukiza Laazaalo. Laazaalo yalina ekiseera ekyokufa n'ekyokuzuukira. Mu kiseera kya Laazaalo okufa, ayo process Yesu mwe yakaabira.
si ye yakaaba yekka, bonna abaaliwo baakaaba, abaali balumiddwa olwa Laazaalo. Naye Yesu yayingira mu kuzuukiza. Twabadde tukonfaminga kiri ekya buli kintu n'ekiseera kyakyo. Katwalo tugenda mu kigambo ky'olwaleero. Nsaba Mukama abeeko gw'ayogera naye. Katusabe. Weebale nnyo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Tukwebaziza olunaku olwaleero Mukama. Tukwebaziza olw'ekigambo kye ekitukuvu Mukama. Tuli wano ku lulwo Mukama jangoke osomesa oyigize batabani bo ne bawala bo. Era olunaku lwa Sande ate Yidi. Tuwe ekigambo ekyawamu. N'Abayisiraamu nabo bagende nga bafunye ekintu mu linnya lya Yesu. Mukama yogerako eri emitima gyaffe. Mukama bino byali bibaddewo. Tewali kiriwo nga mu Bayibuli tekiriimu. Tukusaba Mukama otuzeemu amaanyi nga bwe kyali ku olwo, otulwanirire nga bwe kyali ku mulembe ogwo. Jangu okosomesa oyigirize, ate nange Mukama oluvannyuma lw'okubuulira abalala, nange nneme okuba atasaanira mu linnya lya Yesu. Amiina. Now, waliwo akabonero ak'okungulu akalabiseeko ak'okumenya ebizimbe by'abantu. Kati bano bwe batuula mweno embeera bamanyi kye kitegeeza. Gwe atannaba kukituukamu oyinza obutategeera kye kitegeeza. Nakugamba bw'obanga ng'osoma Bayibuli, buli mbeera gy'osoma mu Bayibuli giyingiremu, gituulemu waakiri ogezeeko okufaanana ekintu ekyo ekyawandiikibwa, ojja kujjayo amakulu ga Bayibuli